Yes, mu mawulire ge tulinawo waliwo ekyagudde ku embasi y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya Nigeria. Abakungu bayagadde okwekuba wamu ne baloko staff era nga poliisi n'amagye n'ebitongole ebirala byayitiddwa okulaba nga bataasa embeera kubanga abaabadde balwanagana baabadde bakungu era nga kigambibwa okuba nti babayise ba senior diplomats nga baagala okulwanagana ne ba local staff era nga kigambibwa okuba nti entabwe yavudde ku ssente. Waliwo emisaala egyabadde giri supposed okubeera nga gisasulibwa. Kakati kigambibwa okuba nti ssente ezo zaabadde zigaanye okuba nga zisasulibwa era wabaddewo ababadde balwanagana ekyaviiriddeko poliisi n'amagye okugenda maaso n'okubanga babayita mu ggwanga erya Nigeria mu kibuga Abuja ewatuula ambasada w'eggwanga erya Uganda side yawo ne baba nga bagenze maaso n'okuyingira mu nsonga. Kigambibwa waliwo local staff w'eggwanga erya Nigeria yabadde agenda maaso n'okwagala okwekuba ne accounting officer owa embasi y'eggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Mr. Elia Tusuubira ke katambi kengenda okulaga era kyekifaananyi kyogenda maaso n'okubanga olaba oyo y'ambasada w'eggwanga erya Uganda naye nga wano bwe baabadde baagala okwekuba era y'embeera eyatuusizza ab'ebyokwerinda okuyingirawo okugenda maaso n'okubanga bataasa embeera eno. Kigambibwa nti embasi y'eggwanga erya Uganda eno etuula mu kibuga Abuja eky'eggwanga erya Nigeria waabaddewo n'emisaala wabaddewo n'abaagala okwegugunga nti ssente zaabwe tebazifuna ez'emisaala. Kigambibwa okuba nti waliwo salary payments ezaddireyinze nga nazo zaaviiriddeko embeera eno ogenda maaso n'okubanga ebeerawo era nga kigambibwa nti poliisi singa teyazze bino byabadde bisobola okuba nga bisukkakaawo. Kakati njagala okuba nga nkutwala nti guno si gwe mulundi ogusoose. Jjukira gye buvuddeko twakuwa amawulire nga waliwo ekyali ku embasi y'eggwanga erya Uganda mu United Arab Emirates nga gavumenti ya UAE yatuuka okuyungula abawanvu n'abampi era ne bayingira mu nsonga nga embasi y'eggwanga erya Uganda efuuse kasino nga bazannyirayo zaala. Embasi enamba abakungu abalamba nga bagenda maaso n'okuzannya zaala mu kifo ekitakkirizibwamu. Sitaafu etuula oba ba ambassadors oba abakungu bakola nabo ngenda kukuleetera sitaafu yonna nga bw'ebeera nkubulire n'abaani amannya ago ababadde nga babeera mu bino. Kakati wuliriza bulungi nnyo gwe atannaba kumanya kiki kyatuuseewo. Guno si gwe mulundi ogusoose nkugambye. Waliwo incident eyalabikira ku embasi y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya Canada. Waliwo incident eyalabikira ku ambasi y'eggwanga erya Uganda e Congo Democratic Republic of Congo omwaka oguwedde era nga nayo ensonga zaava ku ssente. Waliwo incident eyagwa ku embasi ya Uganda e Copenhagen mu ggwanga lya Denmark era ng'obuzibu bwava ku ssente. Waliwo naye ekirala ekyagwa ku embasi y'eggwanga e Nairobi mu Kenya byonna ngenda genda maaso n'okuba nga mbikunnyonnyola obitegere bulungi nnyo naye nga mu ggwanga lya Nigeria mu kibuga Abuja baatuuse n'okuyita poliisi nejja n'ab'ebyokwerinda bonna nga bagezaako okugenda maaso n'okutaasa embeera kubanga ekyabadde mu embasi munda kwabadde kulwanagana ba internal wakazi bennyini boyinza okuyita ba diplomats abaasindikibwa ku mission ez'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya Nigeria nga bw'omanyi nti eyebeera foreign mission. Kigambibwa okuba baafunye obutakkaanya nga tebwasoose kutegeerekeka bwavudde ku ki wabula olw'okubeera nti ensonga yabaddemu ssente mwabaddemu emisaala nga bamu tebafunye emisaala gyabwe mwabaddemu ebiyiina okusasulibwa nga tebisasuliddwa embeera n'etabuka. Abasajja mu ggwanga lya Nigeria ne bawalirizibwa okuyungula abawanvu n'abampi babeere nga basobola okutaasa embeera nga bw'ogenda maaso n'okuba nga owulira. Kakati wuliriza bwe watonaba kuba nga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo naddala ensonga nga zino bwe tugenda okuba nga ate tukuleetera. Nkugambye ngenda kuyisaako ne ku embassies endala ezize zifeesinga embeera efaanana bweti ng'abakungu ba Uganda bagenda maaso n'okweyisa mu mbeera etasaanidde era egenda maaso n'okuba nga eswaza oba eweesa ekifaananyi ekibi eggwanga erya Uganda. Kakati tuli mu ggwanga erya Nigeria ekibuga Abuja. Embassy omukulu ono gy'akulira kubanga ono wenjogerera yakola nga acting high commissioner oba head of mission bamuyita ambassador Philip Odida Munnayuganda. Gavumenti ya Uganda gwe yasindika mu ggwanga lya Nigeria mu kibuga Abuja agende maaso n'okuba nga akumaakuma oba nga akulembera embasi eyo. Kigambibwa nti ebintu birabika bimutabuseeko. Abakungu baakulembera batandise okuba nga balwanagana n'abamu ku bakozi batandise okwagala okwegugunga oluvannyuma lw'okuba nti emisaala girabika tegisasulwa ate nga waliwo n'ebiyiina okusasulwa. Jjukira embasi mu ggwanga gy'etuula ebaayo n'obusente bw'eyina okusasulwa oba baayo n'ebintu ebyenjawulo by'eyina okusasula mu ggwanga eryo. Kakati embasi z'eggwanga erya Uganda zirabise nga zirabika ziremererwa okusasula ssente ezimu
era n'akakiiko aka anti-corruption unit kabadde kagezaako okugenda maaso n'okuyingira mu nsonga ez'enjawulo ne bagenda maaso n'okuba nga babinoonyerezaako oluvannyuma ne bizuulwa ne tugenda maaso n'okuba nga tubimanya ne incident eyagwa mu UAE ambassador ne banne nga embassy oba offices zaabwe nga bazifudde ebifo bya kuzanyiramu zaala ey'ensonga nayo yawaawaaza amatu era yalabisa ekifaananyi ekibi eri eggwanga erya Uganda kakati ne mu ggwanga erya Nigeria ekyavuguddewo mu ssaawa nga 48 eziyise kyengenda okuba nga nkunnyonnyola obeere ng'okitegeera bulungi nnyo otegeere ambassador n'abakungu be baaswazizza batya eggwanga lya Uganda katujjewo akalango kano nzije mbikutemeretemere. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna ku mukutu guno n'obeera ng'obeera notified. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo obw'enjawulo ku nsonga zino zennyini ze tuba tugenze mu maaso n'okuba nga ate tukuleetera. Ngenda kukulambuza embassies ez'eggwanga erya Uganda n'engeri gye zigenda maaso n'okuba nga zikola ebikolobero oboolyawo ebituusa okulabisa eggwanga erya Uganda ng'eggwanga eritali siriyasi mu maaso g'amawanga amalala. Tuli mu ggwanga erya Nigeria mu kibuga ekimanyiddwa nga Abuja. Ngenda kusooka nkunnyonnyole bino bituuka bitya okutuuka wano era byatuuse bitya wano ogende maaso n'okuba nga obitegeera. Wuliriza bulungi. Embassy y'eggwanga erya Uganda mu kibuga Abuja esangibwa ku plot number 3 Mandara Close off Mambira Street, Aso Drive, Maitama, Abuja, Nigeria. Maitama District, mu kibuga Abuja, eggwanga lya Nigeria. Era postal address eri PMB 223 Abuja. Ne namba z'essimu weeziryawo zoyinza okukubako n'oba ng'osobola obaakisa esinga. Abakulu abatula ku embassy y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya Nigeria abaakoze bino ebyatuuse n'okuleeta police n'ab'ebyokwerinda okusobola okuyingira mu nsonga eno nga baatuuse n'okwagala okwekuba olw'ensonga ya ssente. Wuliriza. Kigambibwa okuba nti embassy eno ekola emirimu gyayo oba emirimu gy'eggwanga okuva ku Monday paka Lwakutaano nga bumanyi nti z'ennaku ezibeera official mu office za gavumenti mu ggwanga erya Uganda ku ssaawa 3 paka ssaawa 10 ez'olweggulo. Diplomatic team etuula ku embassy ya Uganda Nigeria mu kibuga Abuja be bano wammanga be tuyinza okuyita ba senior diplomatic members. Kuliko akolanga acting high commissioner oba kye tuyinza okugamba nti akolanga ambassador amanyiddwa nga ambassador Philip Odida. Ono yakolanga ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Nigeria. Akolanga wabula si ye permanent ambassador olw'ensonga wayinza okuba waliwo ensonga ezigenda maaso awo kubanga bamutaddeko acting diplomatic team leader oba high commissioner yoyo bamuyita ambassador Philip Odida. Omumyuka we deputy head of mission bamuyita Eric William Obo. Then ne wabeerawo minister consular bamuyita Dr. Sam Omara. Accounting officer Eric Tusuubira ngono ye yabaddeko nno ye yavuddeko n'embeera. Eric Tusuubira yakolanga accounting officer ku embassy ey'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya Nigeria mu kibuga ekimanyiddwa nga Abuja era nga yoyo yagenze maaso n'okuba nga ateekawo embeera. Administrative attach bamuyita Esther Imede. Bano be bakungu abamu ku abo abatuula ku embassy ey'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya Nigeria. Ambassador Nelson Ochegere previously served as the High Commissioner until early 2024, after which Ambassador Philip Odiba took over in an acting capacity. Yensonga lwaki ono bamuteekako nti acting high commissioner kubanga yali ambassador waddala. Ambassador Nelson Ochegere yawummuzibwa oba yaggyibwayo mu mwaka gwa 2024 then ono aliwo taking over nga acting ng'owekiseera agenda maaso n'okuba nga ate akwasaganya emirimu gy'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Nigeria. Era embeera bw'etyo bwe yatabudde abo be bakulu abatuula ku embassy eyo. Kakati ani
eyavuddeko bino era bino byatandikiddewa. Wuliriza bulungi nnyo nga sinaba kubanga nkuwa ekiwandiiko kino, njagala okutegeeza nti embeera yabadde yakusikaŋŋana bitogi, kugambye baatuse n'okwagala okulwanagana ne batuuka n'okuyita poliisi. You let authorities to go and be doing things on your own. You're not ashamed of Yes, sir. See, we know what I do. We've been trying to work with the boss. We've been trying to work with the boss so that we'll not have issues. You don't know what he's doing. There's a Kati oyo gwolaba oyo ye Elia Tusuubira yakolanga accounting officer ku embassy eyo, ye yavuddeko obuzibu naye ng'obuzibu bwavudde ku kyakatambyako ngenda kukumalirayo ogenda kulaba gye byaggweredde. Kati oyo gwolaba oyo ye Elia Tusuubira accounting officer ku embassy ye yavuddeko obuzibu. Kakati wuliriza, waliwo ekiwandiiko ekyafulumye era nga kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor nga bannyonnyola bino byonna gye byatandikidde, gye byavudde, wabula nga sinnakuwa kiwandiiko ekyo kansooke nkunnyonnyolemu wano. Ekyahapeninze ku embassy ya Uganda eyo kigambibwa okuba nti Elia Tusuubira accounting officer ye yabadde ashawutinga wakati we ne abamu ku Nigerian local staff members ababadde bazze, abamu nga bakozi, abamu nga bazze balina ssente ze bazze okusolooza, nga embassy erina ssente ze erina okusasula, wabula nga bwe ngenda okunnyonnyola. Naye nga kigambibwa okuba nti eno chaos eno yabadde triggered by staff protests over unpaid salaries, nti ne bino byonna okujja nti oba balina ssente ze balina okusasula oba bibadde bitya, kyavudde ku misaala gyabadde tegisasulwa. Munda kye bayise internal management issues, wabaddewo ssente zirina okusasulwa abamu ku ba staff naye nga tezibasasuddwa, then byatandikidde munda ne bijja ebweru, n'ababadde babanja endala nabo ne bagamba kati tufunidde wano omukisa, nabo ne bajja. Ono bagamba nti okwabadde okuleekaana oyo gwolabye yabadde Mr. Elia Tusuubira, ono nga yakolanga accounting officer owa embassy ey'eggwanga erya Uganda. Naye nga nkugambye kino kigambibwa okuba nti ezimu ku nsonga endala ezaaviiriddeko bino kwe kubeera nti n'ambasada yabibaddemu. Bagambye the dispute reportedly escalated to include other high-ranking officials including Ambassador Philip Odida. Naye byamutwaliddemu kubajjukira nkugambye yakolanga acting ambassador. Local Nigerian police officer were brought in to restore order as the situation developed into physical interactions. Kati embeera yabadde etandise okutabuka ne batuuka okuyita poliisi ey'eggwanga erya Nigeria ejje egezeeko okugenda maaso n'okutaasa embeera, kubanga byavudde munda ne bifuluma munda ne bituuka ebweru. Abasajja bagenze okulaba embeera tebagenda kugisobola ne basalawo bayite poliisi, era embeera bwetyo yagenze okugenda maaso n'okubanga egikakkanyaako, naye ng'embeera yabadde etabuse. Ambasada wa Uganda naye ng'ensonga zimutwaliramu. Kati embassies ez'enjawulo zibeera n'ebintu byazo munda, babeera n'abakozi be basasula, naye ng'ate abakulu ab'oku ntikko kigambibwa okuba nti ebiseera ebisinga batera okugaana oba batera okudireyinga salaries oba emisaala egy'abamu ku bakozi be bakola nabo ku embassy. Jjukira babeera mu nsi ndala, tebabeera mu nsi yaabwe. Kakati onaawulira bino gye byatabukidde, poliisi y'eggwanga erya Nigeria n'ebiyingiramu, obunkenke ne bugenda maaso n'okubanga bweyongera, n'amawulire ne gasaasaana. Mu ssaawa nga 48 eziyise ebintu tebyabadde byangu nnyo ku embassy y'eggwanga erya Uganda mu kibuga Abuja eky'eggwanga erya Nigeria. Kakati wuliriza. This incident follows earlier reports of a meltdown at the embassy, including investigations by the State House Anti-Corruption Unit into allegations of money laundering and embezzlement related to the construction of Uganda House in Abuja. Authorities are now facing calls to launch an official investigation into this latest disciplinary and management failure within Uganda's foreign services. Uliriza, bino ebintu tebyatandise kati newankubadde nga bivuddeyo kati. Kigambibwa nti waabaddewo okunoonyereza okugenda maaso n'okukolebwa okuva mu kakiiko akanoonyereza ku buli bw'enguzi ke bayita State House Anti-Corruption Unit, nti baafuna eŋŋambo oba baafuna reports ez'enjawulo eziraga nti waliwo kye bayita money laundering ku embassy ya Uganda Nigeria. Waliwo ne embezzlement, waliwo ssente gavumenti ya Uganda zeeyina okuweereza oba zeeweereza
mukaweefube ow'okuzimba Uganda House mu ggwanga lya Nigeria. Jjukira kigambibwa okuba nti embassy ya Uganda e Nigeria weetudde walabika wapangisibwa bupangisibwa. Kati beetaaga okuzimbayo ekifo oba ennyumba egenda okuyitibwa Uganda House nga bwe tubadde nga tuziraba mu mawanga ag'enjawulo. Jjukira Uganda eyina ebitebe byayo kwe bituula. Ennyumba ezo zigambibwa okuba nti ziba zaayo, era bagula ettaka ne bazimbako ekitebe, nga n'ebimu ebitebe byazimbibwa ku mulembe gwa Amin ng'era bw'obadde ng'okiwulira era nga bw'obadde ng'okimanyi. Kati Uganda Houses ez'enjawulo eziri mu mawanga amalala nga mu ggwanga erya Kenya, mawanga ag'enjawulo, kigambibwa okuba nti Uganda eri mu nteekateeka sinakindi oba ng'eri mu kuzimba Uganda House mu ggwanga erya Nigeria. Kati bano abakungu ba ambassador ne ttiimu ye be babeera bakwasaganya omulimu ogwo era ssente bazibaweereza. Kati State House Anti-Corruption Unit, akakiiko akavunaanyizibwa oba akanoonyereza ku buli bw'enguzi, baafuna envuuvuumo nti waliwo ssente eziyinza okuba nga zikukusibwa sinakindi okuba nga zibbibwa abakungu ku embassy ya Uganda Nigeria, ng'ate baddira ssente gavumenti zeebaweereza okuzimba Uganda House, ssente ezo ne bazikozesa ebyabwe sinakindi ezimu ne bazibba. Kati ebyama ebyo bigenda okutandika okufulumayo ne batandika okwesongamu ennwe, gundi gwe gw'obireeta. Kati abakozi aba wansi ne batandika okubanga emisaala gyabwe tegikyajjira mu budde. Ebyo ebintu ne byongera obunkenke era olutalo we lwavudde bambasada abakungu ne bagenda maaso n'okutandika okulwanagana ne bannaabwe, ekintu ne kigenda maaso n'okuba nga kibatabukako era ke katambyako kenkuleetedde eyo gye byatandikidde mu ssaawa nga 48 eziyise. Then kino ne kiwaliriza gavumenti y'eggwanga erya Nigeria okuleeta poliisi nga ensonga etandise okuva mu kwesongamu ennwe, kwegamba nga beerangira bayombera waggulu ne kituuka n'okwagala okwekuba ebikonde. You left authorities to go and be doing things on your own. You're not ashamed of Yes, sir. See, we know what I do. We've been trying to work with the boss. We've been trying to work with the boss so that we'll not have issues. You don't know what he's doing. There's a guy in locked down here, say nobody should enter. So who is the threat to security? Who is the threat to security that you're calling security for? You are the threat to security there. You are the only person that is a threat to security here. Who is the threat to security? You are the only threat to security. You are not threat to security. You are the only threat to security we have in this embassy. Baba Liga. I don't need the money. I will do. Baba Liga. You are the ambassador. How are you the ambassador? You want to become an ambassador? Go let them appoint you. Why are you here to tell secretary? You are the one that will lose you. You are the one that's going to lose you. No, let him beat Baba. Don't beat Baba. Go and beat Baba now. Go and beat Baba. Go and beat Baba. No, you're a rogue. That's what you are. So go and beat Baba. You don't even know what a father is. So you can try to beat somebody older than your father. So go and beat Baba. Listen, I reported the case of He reported the case of what? Sexual violence. Sexual violence by who? By who? By who? By who? Who threatened violence? It's my business because I was called. When he came, I was called. So it's because that's a business. I was called. But he's the one who deployed these people. He didn't come to arrest anybody. I did not come to arrest anybody. What I'm saying is that he's supposed to arrest anyone. You come here as an accountant and you are claiming to be an ambassador. Ambassadoria, you think you can manipulate everybody? You have lost. You have lost woefully. You cannot manipulate people. You can't manipulate everybody. Oh, this only pay off our salary. Pay. You are nothing. You are in my contract for nothing. I have nothing for you. I am now. You will also see. You're not paying my You're not paying. Don't cross here, Sadia. Don't cross here. Well, let me be.
Come. Let me be there. I want you to meet me. Take. Ambassador yadduse naye wulira ebintu we byavudde, wulira story gye yatandikidde okutuuka awo ne woolabye ebituuse okuba nga bisesa n'okusesa. Wuliriza, kigambibwa nti accounting officer eri yatusuubira yayise poliisi, naye yagenza okuyita poliisi nga ambassador tamanyi, oba acting ambassador Philip Odida nga ye takimanyiiko. Kati bino byavuddewa, tusuubira yakola nga accounting officer, yavunaanyizibwa ku bya ssente, naye nga bino ebya ssente bigambibwa okuba nti bye byawummuzisa oba bye byale oluvannyuma lw'okuwummuzisa kwa Nelson Ocheger gwe nkugambye yali ambassador, balyoke baleete acting ambassador Philip Odida. Kigambibwa okuba nti waaliwo era ebya ssente ebyali bitandise okugenda maaso n'okuba nga bifuluma, nga biraga nti ssente zibbibwa mu embassy eyo, ate n'abakozi emisala tebagifuna, kyokka ng'abamu ku bakozi bannansi b'eggwanga lya Nigeria. Ye mukyala gw'obadde owulira mu background ng'ayogerera waggulu era ng'aleekana be bamu ku baabadde beekalakaasa, era y'abadde akwata vidiyo. Babadde bagezezzaako okwagala okumulemesa okukwata vidiyo, naye yamaze n'agikwata. Naye nga mu katambi era awuliddwa ng'agamba, oli ambasada ki, lwaki temusasula misaala gyaffe? Nga kigambibwa baatandise beekalakaasa bya mpola mpola. Ono Eriya tusuubira n'agezaako okwagala okubatiisatiisa okukozesa kye bayita intimidation, era omuwulidde omukyala ng'akinnyonnyola ku embassy. Jjukire no embassy bano babeera ba diplomats. Abamu ku bakozi mu embassy bannansi b'eggwanga lya Nigeria, kubanga embassy eri mu Nigeria. Kakati omukyala y'omu ku babadde beekalakaasa nga tebabasasula ssente zaabwe, naye ng'ezimu ku nsonga lwaki tebabasasula nga ssente ziweerezebwa okuva e Kampala. Ssente ezo abamu ku bakulu mu embassy nga bazikozesa ebyabwe, kyokka nga kuliko ne ssente ziweerezebwa mu kaweefube wa Uganda okuzimba Uganda House okunaatula embassy mu ggwanga lya Nigeria. Kakati ono avunaanyizibwa ku bya ssente agenza okulaba ebintu bimutuddemu, n'akwata essimu n'ayita poliisi mu kyama, era agenza okuyita poliisi nga mukama we Philip Odida ye nga takimanyiiko, era ate kino mukama we bwe yakitegeddeeko, ate naye ng'ebintu bimukwata bimutwaliramu, n'agenda maaso n'okuba nga atabuka. Kati olutalo ne luva wakati wa beekalakaasa ne lwegattamu ate wakati wa accounting officer ate n'ambassador, nabo ne batandika okwagala okuyombamu awo. Owa poliisi kwe kubagamba nze sizze wano ku arrestinga muntu yenna, wabula nzize wano olw'ensonga bankubidde essimu nzije ndabe kiki ekigenda mu maaso. Naye nga bino byonna bigambibwa okuba nti abakulu ku embassy eyo balina obutakwatagana olwa ssente ezigenze zibulankana, nga ssente zino zibadde nga zibulankana lwa nsonga nti abamu ku bakulu bakozesa intimidations, bakozesa okutiisatiisa abamu ku bakozi ne baagala ssente bazezze. Kati nno zino zirabika zaabalakidde, era poliisi egenza okubiyingiramu n'ebyama gye bifulumidde nti bano bakyali bano waliwo ssente ez'omuwi w'omusolo ezigenda maaso n'okuba nga ziriibwa, nga bw'ogenda maaso n'okuba nga owulira. Naye jjukira nkugambye guno si gwe gusoose, bino bizze bibeerawo ebbanga lyonna, bizze byapeninga emyaka gyonna, era kankuzeeko emabega. Nga tuvudde ku embassy y'eggwanga erya Uganda mu Nigeria, Uganda Embassy High Commission Office in Nigeria, Abuja, waliwo mu mwaka gwa 2024 embassy y'eggwanga erya Uganda mu United Arab Emirates, kigambibwa okuba nti abakulu baateekebwako era akazito ab'ebyokwerinda ne babiyingiramu mu ggwanga erya UAE, nga kino kyava ku kubeera nti mu embassy eyo gy'olaba eri mu ggwanga lya United Arab Emirates, kigambibwa okuba nti abamu ku bakungu baalinga bagifudde kasino, bazannyira mu zzaala, basibiramu emipiira, bakoleramu ebikolobero, naye ng'ate ambassador simanyi oba yali akimanyiiko, naye nga kwe kuli ne ofiisi ye kwe yalinga atuula. Embassy y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya United Arab Emirates negenda maaso n'okuba nga ereeta ebibuuzo bingi nnyo, era abantu ne beebuuza kiki ekigenda mu maaso ku embassy ya Uganda. Era amawulire gaafuluma. Diplomats were accused of operating a covert gambling den within the consulate building. Gambling machines were reportedly smuggled into the UAE from Russia under diplomatic cover labeled as dining tables and uliriza. Ku embassy ya Uganda UAE, abakungu Uganda be yasindika babere nga bakola emirimu gya Uganda, babere nga bayambako bannayuganda. Jjukira mu ggwanga lino mulimu abaana bannayuganda bagenda maaso n'okuba nga bakakkalabizayo emirimu. Kati zino embassy zibeerawo okuyambako bannayuganda singa baba bafuniddeyo ebizibu, n'abo baagala okujja mu ggwanga eryo, n'ensonga endala nga bw'omanyi embassy bweba. Emirimu gyebeerako okuba nkugambye abakozi babeera ba diplomats, kitegeeza emirimu gye bakola giba gya buvunaanyizibwa, nabo bennyini baba bantu bakazi n'abasajja ba buvunaanyizibwa, era baba balina okuweesa eggwanga gye bava ekitiibwa. Kakati bano bo kye baakola, baagenda mu ggwanga lya Russia nga bakozesa olukujjukujju ne ssente ze balina
n'amaanyi ge balina ng'abakungu b'eggwanga ne bagenda mu ggwanga lya Russia ne basuubula gambling machines, ebyo ebyuma ebigenda okukuba zaala ne babisabika ne bateekako nti dining tables, babisabika ne babituuma nti dining tables ze baleese okuva e Russia babiyingiza e UAE. Kakati mu kubireeta ab'obuyinza mu UAE baamanya nti bano bakungu tebasobola kukusa bintu bya kisiru, already bataddeko dining table, tebabibikkula kulaba ne babikwata ne babitwala ne babiyingiza mu embassy ne batandika okugenda maaso n'okubanga bakuba ebyuma ebya zaala. Kakati batuuka era mu bo bennyini nga kigamba okuba nti baafunamu obutakkaanya era ggwanga lya UAE ne likimanya. Oluvannyuma lw'okukimanya ne bategeera nti bano basajja bye baakukusa tezaali dining tables, byali byuma bya zaala ne bigenda maaso n'okuba nga bizaala obuzibu. The Consul General Ambassador Henry Mayega and other consulate officials were recalled to Uganda to face investigations. Abamu kuba ambassador omuli omukulu oyo amanyiddwa nga Henry Mayega baayitibwa n'okuyitibwa eggwanga lya Uganda ne bakomawo e Kampala batandika okubakolako investigations. Naye nga bino byajja oluvannyuma lw'abamu kuba leader of opposition Joel Ssennyonyi ne Muwadankunyenje. Jjukira Muwadankunyenje ye foreign minister mu shadow cabinet. Muwadankunyenje yakolanga minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga era mwamuwulira nnyo ku nsonga ezo. Yaleeta n'ensonga eno ku mmeeza ya parliament n'ategeeza bannaye embassy ya Uganda UAE etuswaza. Abasajja bakutte ebyuma bya zaala babitadde mu embassy bali mu kuzannya zaala. Joel Ssennyonyi naye n'akuba emmeeza ku fulo ya parliament. Bano ne basooka bamanya nti bino bigenda maaso n'okuba nga biri serious. The External Security Organizations ESO launched a probe into how the equipment was procured and operated. Ekitongole ekikesse kya ESO ekikettere bweru w'eggwanga kyatuuka okuyingira mu nsonga eno ne basooke bamanye butya ensonga eno butya bwe yayingizibwa mu ggwanga. Jeno Jeje Odongo naye yayingira mu nsonga eno nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga. Naye bino byonna bigenda okujja nga gavumenti ey'ekisiikirize ekulembera Joel Ssennyonyi mu parliament yamala okukuba enduulu ne bagenda maaso n'okuba nga bateekawo embeera. Nga bwe nkugambye ti guno si gwe mulundi ogusoose bino okubeera nga bibeerawo. Wuliriza. High Commissioner Joy Ruth Acheng was declared persona non grata and expelled by the Canadian government. Allegations including turning the embassy into a political outpost and the unauthorized demolition of heritage protected official residence. Embassy y'eggwanga lya Uganda mu kibuga Ottawa mu ggwanga lya Canada. Omukyala yali ambassador amanyiddwa nga Joy Ruth Acheng mumujjukira yayambala awo zi attires eza yero n'agenda ku street mujjukira banna Uganda abaali beekalakaasa balaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga ezitagenda bulungi mu maaso mu ggwanga lyabwe erya Uganda. Uganda erina ambassador bamuyita Joy Ruth Acheng. Ye kye yakola yava mu ofiisi ye n'agenda ku street n'ayambalagana n'abaali beekalakaasa. Kyokka nga kino tekikkirizibwa ambassador omulamba okugenda maaso n'okuba nga akola kino. Embassy y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya Canada bwetyo negenda maaso n'okuwemuka. Eggwanga lya Canada kye lyakola ne ligenda maaso n'okuba nga likwata ambassador ono ne limulangirirako kye bayita persona non grata era bw'atyo n'awerebwa n'agobebwa mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Canada bw'atyo n'akomawo mu ggwanga erya Uganda. Ebyaddirira ebyo tujja kugenda maaso n'okuba nga tubinongerezako ogende maaso n'okuba nga obimanya nkugambye ekirabiddwako mu ggwanga lya Nigeria si kye kisoose era si gwe mulundi ogusoose. Kakati wuliriza ate mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo embassy y'eggwanga erya Uganda yalumbibwa mu kibuga Kinshasa n'eyokebwa abaali beekalakaasa naye nga kigambibwa okuba uliriza. The embassy was looted and set ablaze by protesters who accused Uganda of supporting the M23 rebels. Staff were forced into hiding during the attack. Embassy y'eggwanga erya Uganda etuula mu kibuga Kinshasa eky'eggwanga erya Congo bannansi baagirumba ne bagikumako omuliro era n'abamu ku bakungu abagituulako ne bagenda maaso n'okuba nga bawalirizibwa
ogenda beekweke nga kigambibwa nti bannansi b'eggwanga lya Congo baali balumiriza Uganda okusapootinga abayekera ba M23. Kakati mu kwekalakasa mu Congo kye baakola baalumba ekizimbe okuli embassy ya Uganda ne bakyokya ne bakikumako omuliro, documents ne baziyuzaayuza, abakungu ne badduka ne bagenda maaso n'okwekweka nga bagamba lwaki musapootinga abayekera ba M23 abagenda maaso n'okuba nga batawaanya emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati katubakube katubookye mujja kgenda munyumizeeko abeewammwe nti ffe wano mu ggwanga lya DRC tetusaaga na kusaaga. Ogwo si gwe mulundi ogwasembayo era awo si we byakoma. Nkyakutwala embase z'eggwanga erya Uganda nga zigenda maaso n'okuleeta ebizibu mu ggwanga lino. Uliriza incident endala batugamba nti reports surfaced of approximately 72,000 euros 72,000 euros, approximately 305 million Ghana shillings in unpaid statutory obligations and missing assets, leading to a near total failure in mission compliance. Embassy y'eggwanga erya Uganda etuula mu kifo ekimanyiddwa nga Woluwe Saint Pierre mu ggwanga erya Belgium, oba embassy ya Uganda Belgium bwetyo nayo yagendako ko mu nsonga eno nga kigambibwa nti waliwo ssente ezibalirirwamu euro 7,200 oba obukadde nga$305 eza Uganda nga zigambibwa nti embassy yalemererwa okubaako engeri gy'esasulamu ebyo byeyiteekeddwa okusasula mu ggwanga lya Belgium, era katono nnyo embassy ebeere ng'esengulwa okuva mu ggwanga eryo. Mu financial ya 2019-2020 diplomats were recalled after a leaked Zoom recording revealed them plotting to embezzle unspent mission funds from the 2019-2020 financial year. Ku embassy ey'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya Denmark, Hellalap gyetuula mu ggwanga lya Denmark, embassy ya Uganda mu Copenhagen, wulira ate ebirala ebyabaawo. Waliwo akatambi akaliikinga ng'abakungu ku embassy eyo uliriza firimu, abakungu ba Uganda baali ku meeting emu ku nkolo eya Zoom. Kati ku Zoom okwo nga bali mu kuteesa, waliwo ssente zaali ziri unspent, kwegamba ssente zaaleetebwa ne ziweebwayo mu financial ya 2019-2020, wabula abakungu ne batandika okuteesa oba bazibbe. Kyokka nga babyogera bali ku Zoom naye nga tebamanyi nti waliwo asobola okufuna akavidiyo ako. Vidiyo yaliikinga, then embeera n'etabuka, eggwanga lya Denmark mu kibuga Copenhagen eggwanga ne liswala. Mu kibuga Nairobi abeekalakasi mujjukirira nga bwe kyali mu ggwanga lya DRC, mu ggwanga lya Congo, kakati ne mu Nairobi kino kyaddamu ne kyapeninga. Bannansi mu ggwanga lya Kenya baalumba embassy y'eggwanga erya Uganda ne beekalakasa okumpi ne embassy eyo nga bagamba nti gavumenti ya Uganda ete bannansi baayo aba Kenya, gavumenti ya Uganda be yali ekutte nga babagamba nti mwogerezeganye ne bakama bammwe e Kampala bate abantu baffe abagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa. Kakati ebyo ebimu ku ebyo ebize bya happeninga kuzi embassies ez'eggwanga erya Uganda eyo gye zizze nga zisangibwa. Abamu ku ambassadors ne bagenda maaso n'okuba nga basiiga oba nga baweereza ekifaananyi ekitali kirungi nnyo eri gavumenti oba eri eggwanga erya Uganda. Ne bannayuganda oba olyawo be bakiikirira. Kakati kyekimu kyekyo ekyagudde mu ggwanga erya Nigeria, ne batuuka n'okuyita police, ne batuuka okuyita amagye bajje bagende maaso n'okuba nga bayingira mu nsonga eno. Kakati nkusuubiza okuyitiratira mu kiwandiiko kino ekinnyonnyola obulungi ennyo bino byatandise bitya, byavudde ku ki, ambasada yayogera ki ku bino ebigenda mu maaso, byonna nkugambye biri mu kiwandiiko kino kyenjagala ogenda maaso n'okuba nga nkuyitiramu mu ddakiika ezitali nnyingi, era njagala owulirize bulungi nnyo, naddala gwe atanaba kuba ng'osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kwateko, kwata kale ka notification tubeere nga tutambula ffenna. Wuliriza bulungi nnyo mu kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor kigamba kitya. Bagamba nti police called to Uganda's embassy in Abuja as diplomats fight. Saawa nga 8 eziyise ekiwandiiko kyafulumye nga kikakasa bye ndimu okugamba nti police yayitiddwa bukubirire okujja okulaba ogubadde n'okujja okutaasa embeera oluvannyuma lw'abaambasada oba abakungu okulwanagana. Uganda's High Commission in Abuja, Nigeria, descended into chaos this morning as diplomats and staff exchanged heated words, leaving police officers from the host country visibly startled. According to the videos and the images seen by this publication, nti police yatuuse baagiyise naye police baatuuse n'okulemererwa. Kyova olaba owulidde omusirikale ng'agamba I did not come here to arrest anybody.
nti yatuse ne bimusobera ng'alaba tebitegeerekeka. Agezaako okulaba ani gwakwata tebigatta. N'amanya bano bajjali balabika balina entalo zaabwe nga sijja kuzisobola. In the video, eyo gyogenda maaso n'okulaba, a Nigerian staff at the mission can be heard shouting at the accounting officer, Elia Tusuubira, how did you become an ambassador? Go home and they promote you. Mr. Tusuubira in response defends himself by stating that he called the police over threatened violence. Uliriza. Kekatambiko owulidde. Omukyala yabuuzizza ambassador, wafuuka otya ambassador? Genda ddayo Uganda basooke bakupromoting basooke bakutendeke. N'ategeeza nti nze mpise poliisi lwa nsonga mubadde mutiisatiisa muleekaana naye ng'abo baabadde beekalakaasa. Bakozi ku embassy ya Uganda newankubadde bannansi ba Nigeria. Kakati ambassador oba abakungu ku embassy nga tebaagala kusasula. Kati Tusuubira n'ayita poliisi ng'abantu tebategedde ababadde bali mu kwekalakaasa nga ne mukama we tategedde. Poliisi yagenza okutuuka bagenza okukizuula ng'ate tewaliwo nsonga ebadde bayisa just kusasula bantu ebintu biggwe. The female staff member then accuses Mr. Tusuubira, who was seen pointing a wagging finger at another staff member, filming the incident. Isn't it you who called the police? She repeated the question, when did you become an ambassador? This all happened as a perplexed senior police officer attempted to break up the shouting match. Kakati ndo nga obirabi mukatambira nga wembikunnyonnyodde n'ekiwandiiko we kiri mu kubinnyonnyola. According to sources, local staff who have gone for months without to pay despite the monies being seated on the account called staged protest. However, instead of addressing their pitch, police was called in. Tempers flared when the staff discovered that the police had been called without knowledge of the acting ambassador Philip Odida. Uliriza. Nga bwe nkugambye nti ebyabadde obuzibu bwe bwavudde ababadde beekalakaasa ba staff babadde baagala kusasulwa ssente zaabwe. Wabula mu kwagala okusasulwa ssente zaabwe ono accounting officer nga ssente azirina azisirikidde agaanyi obbasasula. Kati nga kirowoozebwa nti oba oliawo yandibanga ali mu kaweefube waakulaba nga azzaawo ssente ziri kuba nkugambye ssente waliwo ssente zisindikibwe Nigeria zizimbe Uganda House naye nga kigambye waliwo embezzlement and corruption ku ssente ezo nga kirabika ssente ezo ziri mu kubbibwa. Kati oba birowoozebwa nti omukulu ono yandibanga agaana okusasula abakozi nga ssente zirabika ayagala kuzibikira kiraka ekya ssente ziri ezibbibwa okuva kwa akawunti ya embassy. Sente ze zandibadde zigenda okuzimba Uganda House oluvannyuma lw'okuba nti State House Anti-Corruption Unit akakiiko akalabika kayingira mu nsonga z'okunoonyereza ku bino. Omukulu ndowooza n'amanya bayinza okungwamu kati ku misaala gy'abano kwembanza nnyira ndabe nga waakiri nsobola okuba obutabasasula then obutabasasula olwo ssente ezo zinyambeko ogenda maaso n'okuba nga nzibikira ekituli kiri. Wabula kigambibwa nti birabika byagaanye akazannyo kalabika tekaakoze. Yagenza okulaba abantu batabuse n'ayita poliisi nga talina gwagambye ne mukama we acting ambassador nga talina gwagambye kyokka ng'ebizibu nabyo ne ambassador naye yennyini bimutwaliramu. Kakati embeera bwetyo yabadde ngenda kwongera akatambi ng'embeera egenda maaso n'okuba ng'etabuka era ku embassy ebintu byatabukidde ddala gwampuliriza baatuuse okuyita poliisi n'owa poliisi ne bimusobera nga yeebuuza kati ntandikirewa. Era yagenza okutuuka musajja watu kwe kwewozaako n'ategeeza bannange nze sizze wano kubaako gwe nkwata nze bampise kulaba kigenda mu maaso era nzize ndabe kiki ekigenda mu maaso naye nga baabadde bakozi n'abakozi ababadde bagenda mu maaso n'okukaayana nga avunaanyizibwa ku kusasula emisaala nga ssente kirabika zimutuddemu agaanye okugenda maaso n'okuba nga asasula ssente z'abanne ng'ate bakimanyi ssente weeziri. You let authorities to go and be doing things on their own. You're not ashamed of yourself. Yes, sir. We know what I do. We've been trying to work with the boss. We've been trying to work with the boss so that we'll not have issues. You don't know what he's doing. There's a guy in locked down here. Say nobody should enter. So who is the threat to security? Who is the threat to security that you're calling security for? You are the threat to security here. You are the only person that is a threat to security here.
the ambassador. How are you the ambassador? You want to become an ambassador? Go let them appoint you. Why are you here as a secretary? You are the one that will lose me. You are the one that's going to lose me. No, let him beat Baba. Let beat Baba. Go and beat Baba now. Go and beat Baba. Go and beat Baba. You are a rogue, that's what you are. So go and beat Baba. You don't even know what a father is. So you can try to beat somebody older than your father. So go and beat Baba. Listen, I reported the case of He reported the Kelly. What? violence. Violence by who? By who? By who? By who? Who threatened violence? It's my business because I was called. When he came, I was called. So it's because that's a business. I was called. But he's the one who deployed these people. He didn't come to arrest anybody. I did not come to arrest anybody. What I'm saying is that he's supposed to arrest anyone. You come here as an accountant and you are claiming to be an ambassador. Ambassador, you think you can manipulate everybody? You have lost. You have lost woefully. You cannot manipulate people. You can't manipulate everybody. Oh, this only pay off our salary. Pay. You are nothing. You are in my contract for nothing. I have nothing for you. I am now. You will also see. You will not pay me. You will not pay me. Don't cross here, Sadiat. Don't cross here. Well, let me be. I want to. Let me be. I want you to be. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.